tuline Engineer Waswa. Bala maga. Era alabikanga muto. Engineer mnayoze buto. A writer. A writer. Oze buto. Nasema kulaba ng'oli kumwasuze muti alina Bina alina kyeyayogedde. Bina wagambye. Gye wasemba okugenda. Engineer nawe alina kyewayogedde kyansanyusiza. Wagambye nti nno Dodo ne bw'anaakola ki bajjajja mulya. Ali wakuliwa. Kigenda mpambiddwa. Ogambye nti bajja amuyise ango zonna. Nzije mu nsonga za bajjo eriki. Ebintu bya bajjo sirina kyembimanyiiko. Naye wagambye nti mu nsonga afunvubidde. Kati njagala kumanya. Afunvubidde atayina kyayagala. Ongambye nti engeri nti Dodo ne bw'anaakola ki ali wakuliba. Oba bufe oba saladi. Kati gwolo sajja yafunvubidde. Kati gwolaba ango zonna ziyiseemu oba. Baba. Lwaki munsiikulira olutalo? Ondeke ebizibu byagenda. Muzije mu ntalo za bajjo. Bajjo so alwana naye simusobola muwanye ekitiibwa mu media. Simusobola naye mwagaliza birungi byerere na buwanguzi. Andi naye omanye ugenze n'ogamba nti kubu. Naye kati gwogambye nti no Dodo Bina lye ne ipusi bitomera ebisenge mu nju kati agenda muteeka mu kisaawe kya mupiira simanyi. Sibitege. Abagenda ennyumba mama kaga mu kisaawe kya mupiira. Ageze baliya. Ate sijobeera togenda ngewa bajjo. Nga noonya yani. Nagendangako. Mumbuzabuza. Neda togendangayo ba. Bwe tuba tudatinga kyogalo kati baba mugenda kudatinga ng'odatinga omuntu kyogalo ntwalira ewaka amangu ago. Go wagamba nti enaku zino abawala tuli loose. Lwaki oyagala omuntu akwande ngendeyo. Okugenda ewuwo mpaka mpozi nga 2-3 years. By the way tutandikira awo. Nsonga eyo gy'oleese nkulu ddala. Oyogedde ekigambo date. Dating. Ennaku zino ekisinza okusuula abantu mu buzibu obw'amaanyi ne bejjusa obulamu bwabwe bwonna mpulira bwe butategeera kigambo date. Kitegeeza ki? Date kyeki? Dating. Nze kyemmanyi kugenda out, it's like a meeting. You go and meet and then depending on which date, waliwo romantic date, waliwo friendship date, yes. Waliwo casual dating, waliwo business dating. Wangailinga meeting, right? Kati date. So katugambe ya relationship. Date abantu abawale ennaku zino n'abavubuka n'abasajja abakulu n'abakazi abakulu tebamanyi kigambo date kyekitegeeza. Era obuzibu n'obulabe bwonna butandikira awo. Omuntu ekigambo date kitegeeza kumiitinga muntu as a test to see whether you can be compatible and match or not. On a date. On a date. First date. You can tell, let me say I'm dating Bina. I can tell that I'm compatible with Bina or not. Tosobola. Simply because katichiringa Valentine gye mugendamu. Next week. Is it next week? Abantu tabamanyi makulu gaakyo. Valentine is a day of couples. You get couples. Sibe dating, sibe kwana. Mwe muba mulina linda Fool's Day. Because muba mwerimba. Dating does not guarantee a couple. So that means bana aba dating. Tebalina kuza Valentine. Tebetaaga nagulira birabo. Tewali ona kirabo kyolina kugula. Nze yasabye bajjo ekirabo. Biveeko. Muvulinde Fool's Day. You are still mukyerimba. Mukyalimbagana. There is nothing that shows him. Lwaki tusindise Fool's Day? Because anti mulimbagana. Mutwerimba. Kubeera kwerimba okwo. Naye bannange. Dress, it doesn't guarantee relationship or whatever. Kwerimba. But those gestures omanyi buno ziri very important. Valentine za bakapo z'abantu abafumba obulungi oba omanyi marriage. Si bino ebyammwe n'ogenda ku date n'omusajja n'ogenda ne weebaka naye on your first date. Hey. That is a very big mistake.
kati baba yagala kumanyagana nange alina okukola testing from toku, testing from every part. And that is where you go wrong. Kyova olaba bwa single mothers bweyongedde ne depression. Ebintu bingi nnyo ebitategeeza ekyo. Kati kusaawa zino waliwo information omuwala trending nga kuno n'omusajja omuvubuka beeyagala for a few days, 1 week. And then a guy proposed to kuchala into a woman, a girl's home around Kanyanya, Kampala sababu wa. Omuwala nga abennaku zino actually abawala bonna abasinga they don't differentiate between love, bribe for sex, and marriage or relationship that will yield into marriage. Tababyawula. Most especially bribe for sex, marriage, and relationship that yields into marriage. Even in marriage, abantu tebabitegeera. You get bribe for sex. Kati, that is the roundabout of the confusion. Eri mu baana abawala, abalenzi, abaami n'abakyala. Ati ntegeera batya to know somebody is bribing me for sex. Bingi by'osobola okutegeererako. Bingi nnyo. Ngachi. When you got your first date, notinga ebintu bino wammanga. Bw'obeera muwala oba mukazi notinga bino. Era bw'obeera musajja naawe binootinga. Omusajja oba omuvubuka yenna ng'onoonya muwala oba mukyala wa kuwasa naawe olina onootinga bino. Because ye confusion y'ebintu byonna kati mu Uganda n'ensi yonna bantu kubanga tebabyawula. Njagala okusala max. You get nootinga bino. Nti bwe mugenda ku date on your first day ojja kutegeera omuntu nti ono ayagala kunkozesa buki bukozesa agende oba ono agenda ku stayinga nange. Kati bribe eya sex ogitegeera otya? Or someone who wants to sleep with you on the first date. See, 1 million per week. No, that one also is part of it. It is very possible. Quick things. Okay. Quick promises. Those are street vendors' actions. You get? Those are street vendors' actions. Tosobola kusisinkana muntu. First of all, first date yamwebera yakwetegeera. Nemubeera nga gwe Dodo omanyi nze omanyi bulungi nti twogera bulijjo tubeera ku mpewo ffenna ne tukola biki tumanyiganyemu ogwo omukwano ogwa friendship. Kati bwe tuseetinga date nti tusisinkane for a date tuba tugenda kwemanya mu bintu biki birala. Because date eva mu attraction era ku muntu gw'olabye n'ogamba ono omukyala andabikidde buki bulungi oba mwagadde. Osobola okusooka okukozesa 5 C's. Letter C. 5 zezisookera ddala okutunuuliza omuntu n'omanya nti ajja converting oba nedda. Kati omanyi meaning ya 5 C's? Zeziruwa. Those 5 C's mwe mulimu care. Muli ezo si ziri 5. Oyida peni oziwandiike. Afure wano gundi wano. Okutegedde? Tugenda kwa. Si 5. Esooka. It is communication. Yonkulu. Okucommunicatinga n'omuntu nga wakamulaba. Second C is converse. Okay. Okwogera. Third C is convince. Okay. N'otandika okwogereza omuntu. Then the fourth C is convert. Kyonna kyakukonvatinze. Then say okutaano is control. Awo n'oggwerayo ddala. No controlling? Ne bakukontrolinga gwe. Lwaki oncontrollinga ndi kati nga gwe bw'okontrolinga bajjo. N'omutambuliza ku gundi n'akunoonya wa buli wamu. Yes.
tomutambuza so nze omukyala alina controlling si bwe kirina okubeera omusajja zalina si musajja whatever woba nga gwakwanya omusajja wembanze mukwanya osobola Bina yatera okukwana basajja kati Bina 5 season badde ozimanyi omugaso gwazo kyesitamanya communicating kumukubira simu oba wetulya awo wemuli anti kati mutandise okwemanya tewaliiwo kwekwana kutaliimu amuntu gwanywa ebigezo ku konvasi nyumyeki kati ndowooza kiraba anti mugenze kwetegeera kati mugambe ebizibu byange byonna togezangako n'obyogera ogenda kudiba ogenda kudiba ogambye kumanyagana amanyani n'omugugu nedda ate ebyo tobyogera a dignified woman ebyo tabyogera waliwo byo talina kutandikirako ng'ate nabyo bigenda kuddusa oli kubanga era nakino kankiteekinge right n'omugugu gwange ebyo tebijja ku olwo lwaki abaana batereka ewa maama nga bange ate ogenze mu refugee camp ono omusajja gw'ofunye refugee camp ogenze mu UN oli mu UN HRC ozze ku date muzze kumanyagana mu ababiri on that day kwemanya mwogere even another day and another day nga bwe mwetegeera ensobi endala gye musinza okukola abawala b'ennaku zino nammwe abakazi mmwe Babina n'Eddodo mukoze omulimu munene nnyo okwonoona abaana b'abantu n'ogenda ku first date n'omusajja n'omusaba ssente that's weird yalina okumpa sirina kusaba abawala bonna abali eyo abatulaba n'abakazi togezangako n'ogenda ku first date n'omusajja n'omusaba ssente oba n'omusaba any favor anti bwe yeerabira nga bamujjukiza transport money kati kyembadde ŋŋendako you get kyembadde ŋŋendako omuntu yenna ali dignified nga yeewa ekitiibwa you will go several times ku date nga tayogedde ku kintu kya ssente or even favor wadde ng'alina bye yeetaaga okumuyamba oba ssente azaagala or anything tajja kukikola because love or relationship is giving in, is a joint effort to build it, is giving in, not receiving. Why don't you talk love to give? Tuchali ku date. Yes, muri ku date. Mwe datinga. You are knowing each other. Why do you want to get money from someone you don't know? You hardly don't know about anything. Why? What have you done with him to ask him money? My time. Which time? What is your contribution towards coming to see that man? My time is valuable. Which time is valuable to someone that you don't know? You want to know him. You first have to know that person, put the effort together with him, build that relationship or love where you want to dig money from. Then you will start demanding from your contribution to the effort you put. So after how many days? No, yensonga lwaki tebawasa abasajja abasajja abategeevu kati tebakyawasa mubafudde bayaayi because mukola bintu bya kimalaaya abakazi oyongeddeko ne yes ozze kunona sente wazze ku ATM. What is your contribution towards that date you have come to? Kati sentence after how many days? Toina nazisaba. You just need to navigate about your contributing ku sente ezo between you n'omuntu go cohabiting naye gwoyagala okubeera naye oba gwoli naye mu relationship. Mulina okubanga mwenna mu contributing ku ekyo kye mulwanira. Ani yakugambye nti buli musajja ayagala mubiri ogwo? Gwe mwagala. Nedda. Ekyoga muno sokobera nga tobigize. Nyinza okubanga kikunkwanisa. Ekyo kwekiri naye saladi eyo saladi. Neno saladi? Saladi
ku byetaago mbabuulira muleme kuwabya baana bato ekikulu kiri nti nze kati mbabuulira facts out of experience and research. Togendanga ku date bw'oba oyagala okusigaza ekitiibwa kyo on your first date n'osaba omusajja ssente. Bwazimpa nzigane omusajja oyo bw'akwata ssente ezo n'azikuwa n'ogenda nazo todda gy'ali mukomaawo is bribing you with money but he has not come with true love. True love is not costly. True love is not forgiving. Does not cost money. Giving in jeri gy'obadde ogamba erimu time kati we have talked twogedde ebigambo 5-15 ekikumpeesa miliyoni ya ssente ogende kiki tuva kukola ki tuva kunyumya so kati okunyumya kwa ssente mu Uganda mumbuulire bulungi ebintu bino mbitegeere okunyumya kulina price tag nange mugenda kunsasula nga tumaliriza kuba tunyumya olwo kati tunyumya ngenda kusasulwa right kati awo tugende mu maaso but love bw'oba onoogifunamu nedda wazimpa nzigane so I pretend ndi mwavu already nenda ndi mwavu nabazebaze dda ajje emitwalo 5 ajimpa then kati wampe mitwalo 5 ngamugamba no don't worry yes. Ogana tajja kudamu kuwa even ask him that money is for what. I'm present mugambe ndo sente za nina olaba je kiri nze mukyala wange namuwaako ssente ng'ate tetwekwanidde nno na lunaku lumu oba ki nga tumaze emyezi 2 ajja bw'agenda bw'addayo bweyereeta olunaku olu yava ewange nga tetunywedde chai nga tetufunye breakfast yali agenda mangu kukola nga nange ngenda kukola ne tutuuka waayawukanira by then yali akolera ku Crescent Towers kati ate nze nga nkolera mu Industralia ku plot 6 awo nga ku masanyalaze after Bukedde TV nga wenkolera kakati nga yakolera ku Crescent Tower kati nga twawukanira awo ku New Vision ku stage ya New Vision kati yagenda akole nange ngende nkole nenkwata emitwalo 10 nenjimuwa omanyi kye yambuuza zaaki what is this money for yambuuza zino sente zaaki era yazirekawo mu mmotoka yange so nze nsikire mu kkubo amafuta agagwemu kubanga naganye emitwalo 5 gye bampadde kuuma dignity oyina kyozimba tokuuma dignity nayo oyina kyozimba ono bw'abanga ye muntu gw'oyagala ddala nga si bino ebyammwe ebyekiyaaye lwaki wagula emmotoka nga tosobola giteekamu mafuta kati ono omusajja gwe wasuze naye oba gw'odeetinga petrol station omanyi abasajja baabulako aboogerera abasajja buli omu abafutyanka bufutyansi kati tugambe omusajja pampu y'amafuta bana mutuleka ate namu mubabuuze oli agambye obalina you get kati abasajja tugambe tuli petrol station you get so basajja bannange mwenna abali eyo temukola kintu ekyo kibi nammwe abakyala ogenda kusuula value yo ogenda kusaba omusajja katugeze gw'ogamba bajja akuwaaka kadde buli naku ak'okulya emmere simanyi buli wiiki naye ng'ate waliwo omusajja akutunuulireyo naga look at this one ono ng'ali cheap nga waliwo asobola okuteeka mu kampani ng'ogenda controllinga billions of money every day ojjeko z'osobola you get kati gwe weetaddeko price tag obulokinga gundiyo otegedde obulokinga omukisa gwo kati ate n'omukwano ogutambulira ku eyo eyo omukwano ogutambulira ku eyo side tegusobola kuwangala yadde ovaamu obufumbo tegusobola era tokisuubira temusobola nakubeerawo nkugambye temusobola kubeerawo because oli akolerera kuwa ssente tagenda kuwa budde talina kyala kyagenda kuwa because tosobola kubeera na bintu bibiri at the same time so better you can't be with the time and the same time be with money you cannot how can and you girls of that nature you cry for time all the time buli kaseera you demand time. Quality time the guy doesn't give me time
This man doesn't give me time. Yes. And you want the money at the same time, kakade. Where will the man get the money when he's giving you time again? He has to balance. How? Kati mu time evaamu sente tulabe wa balancinga nali yatulaba atubulire engeri jana ki balance. Oh no, you wake up at 5. No, tegenda kubwa sho. Why? Njagala ombulire. Yes. Nti gwo mukyala aliwa alaba kati atulaba sawa zino. Olina omwami wo. Oba naawe omuwala alina boyfriend. Akeera sawa 11. Nava mu nyumba ng'agenda Kampala kola olwajjamu wa Uganda. Agenda kola nazuka 11 kubanga nze zenzuka between 4 and 5 in the morning. And then you get morning glory. Nengenda whatever nengenda okola nentuuka ku office ku saawa between emu ey'okumakya ne 2 okusinzira ku jamu bw'abadde. Yes. And I sell between 8 to 10 hours in the office to get the money. So ebisaawa ze namaze mu kkubo nga ntambula nga ngenda okukola natuuse saawa 2 bwe ngattako 8 hours or 10 zibeera saawa meka? Yes, that is 12 hours. Yes. Nengattako essaawa endala 3 mu jjaamu w'ekawungeezi nga tunyuse tuva okukola. Anti olwo kati ate gw'oyikolera walala nange enkolera walala. Okay, 16 hours. Okiraba tugasse ziri 12 hours plus 3 ez'omu jjaamu 15 hours zibeera saawa meka ezo? 3, that is 18. Okay, 15 plus no, 12 plus 3 zibeera 15. 15, yes. Ze saawa meka ez'ekiro? 12 ze saawa 12 bw'ogattako 3 zibeera saawa 3 ez'ekiro. Zibeera bw'ogattako 3 emu 2 3 ziba saawa 3 ez'ekiro. Kati ku saawa 3 ez'ekiro omusajja oyo akomye omusuubira okuba nga akooye oba takooye? Gw'oba tokooye. Kakati atuuse ewaka ku saawa 3 ez'ekiro anaabye kati oyagala time gwe bwadeetinga kubanga tonnaba kutuuka beera naye waka. Those are the category of people who complain about time. Soogera olukuba awaka njogera ku mmwe betudeetinga kati oyagala time at the same time wamusabye sente eza iPhone eriko kati ki gozikutte iPhone 15 egula seremeka milioni 8 egula milioni 8 agenda zifuna mu kubeera naawe. Give me answers tweyongereyo. Agenda zifuna mu kubeera naawe kitegeeza ki? You have to balance these things. Nti omusajja ono nga sinaba muteekako badeni ya bino byonna bye mwagalamu nina okuba okusooka nga nsiima ekitono kyonna kyasobodde okunkolera ng'ate sikimusabye busabi. Nyebwanjoga nampa omutwalo. Ate love teriimu ku demandinga. It's not about demanding. Nakugambye in the beginning is giving in, contributing to it ebeerewo standing. Then it will yield. Era ojja kubeera happy nnyo nga wazimba love yo n'ogijjamu omwami omulungi n'ogikolamu obufumbo. Ate ne bwe muba muzadde abaana mu bufumbo obwo obufumbo si bw'abaana. Nemugamba muli bize ng'obw'abaana mu bufuna. Anti bwebwo obutono obusigaddewo bw'olina okugumiikiriza ogende nabwo okendeeze ku excitement yo n'omululu n'okupapa. Ng'oyagala opeeka omusajja ebintu eby'okumukumu. Abasajja bali mu kufa pressure, abasajja bameruseeko endwadde ezitabadde ngawo ze tutategeera, beesiba ebyenda, obwongo bufuuka siikuusi buli kaseera, tetukyategeera. Eno bakusaba fees, eno oli mu relationship mpya. Ani amugamba ayingire mu lwaki ogenda mu side chicks? Kubanga anoonya. Alenga gwaine anti tubadde ku muntu atannawasa. Tuli ku muntu atannawasa. Mulwaza ntya pressures atabeera naye. Mulemesezza abavubuka ennaku zino okuwasa. Naddala gwe Dodo naawe Bina. Mukubye enjiri y'okwonoona abaana abawala mu Uganda n'ensi yonna. Musudde value yaabwe. Ensi yakulwanira. Abaana bagobagana n'ensi. Toyina sente tokuba ku simu yange. Juzi wano nina yakubidde muvubuka biditinga they in love jola bange eri promising. Namugamba ayagala katunda musana mungi. Mvuka namubuuza Joyce kale wameka
komuvubuka komuwala munaye musana mungi oba ompeerezeyo emitwalo 5 nnyo wano katunda omuvubuka namubuuza akatunda k'emitwalo 5 yamwe bakakamuza trakita omuvubuka ketabitegiye ayina okateekamu amafuta agenda akagule wano wedda munywa juice nze nva kunywa kokutero wano nva ginywera emitwalo 2 Oh baby, ati kati ne airtime wange nina okubala ebintu bingi airtime, my energy. Omusajja yamukubidde, boyfriend yamukubidde kumubuuzaako. Hello Bina, how are you? I'm okay. Naye omusana mungi. Ali mu nnyumba ya taata we ne nnyina. Atudde alaba TV oba ali ku PlayStation. Naga omusana mungi. Ndi eno oba ompeerezeyo emitwalo 5 nnyo ku katunda. Vuka ndoze simu yavudde kutuna egwa kati bwe mala okugwa n'agibaka namubuuza eye wamwe akatunda ka mitwalo 5 trakita yekakamula munne yalabika ye kanywa kanjawulo amuvuka bennaku zino bamanyi akatunda ka 15 14 ako kanywa twalo berako n'ensonyi bwe butunda obutali mu testi tizoke bwaluzi bwe berako n'ensonyi ensonyi eziriwa banaye mwewe ku kitiibwa bweba mutusaba nga temuli muleme kutulaga nti ate muli basuubuzi mwe mutusabiriza nnyo nenga tonabana kuinvestinga mu wakanda bwolwaleero nkonsabirawo anti kyekyo kyenkugambye gwe lwaki ogendayo muwe oyo era naye yoli gwe nagambye toddayo kasita omuntu aleeta ebintu ebyo era osobola omutegeera ku njogera gyayogera conversation toko gyaleeta naawe omukazi omusajja osobola omulabira mu nnyambala gyayambaddemu nti akutega kamasu oyo muyaaye mubbi dduka misinde toddayo banyambadde ojja nedda nnyabo si buli nnyambala bwegenda ku deeti bwe nnyambala mini n'ensiba sumbusa yange bangi si kyova olaba mwonoonye n'obufumbo bw'abantu teriyo nedda kumaca lwegulo tega akamasu ngenda kutandika campaigning ebintu bino muleme kwekolako disservice abakazi baffe ffe abaazaalibwa myaka gy'ensanvu mutandise obbafuula abalogo mubasudde eddalu banywa ebintu ebidagalagala buli mukazi alina akadomola mu ofiisi kubanga bakompitinga n'abaana abato why kanzire ku generation yaffe nze kubanga ndi wa mujjansanvu iffe bwe twakula era omulembe gwe twazaalibwamu baali batufunira bufuniza abakyala ekitaliiwo kati nagenda okinoonyerezaako kiki ekisinza okwongera obwenzi ennyo mu mulembe guno kubanga abantu bangi balowooza n'ensi eri ku Newton tekyatambula kubanga everybody is confused abantu tebamanyi kigenda mu maaso kubanga bo ebintu babiraba byefuula ensi eringa eri ku bikukujju kubanga buli omu byalaba tabitegere nze nvayo get complaints and questions abantu beebuuza ki ekigenda mu maaso but omuntu yenna eyawasa mu myaka gy'ensanvu 8 olwaleero omukazi gwe yawasa si gwe yali ayagala si gwe yali alina obeera naye n'abakazi ab'omulembe ogwo omusajja gwe yafumbirwa si gwe yali alina okufumbirwa bakirabye mu guno omulembe ogwa sipiidi ogw'okulwanira babirabye kati kubanga emirembe egyo esente zaabeerangawo naye nga si kyamaanyi nnyo kubanga sente zaalinanga vali nga nnene ngeri waggulu n'ekirala tetwalinanga nnyo byetaaga sente omukazi yayambalanga gundi ye gomesi ye biteeteeyo ebiri awo ebiringa maternity nga bali oke nviri za kuyisaamu lujo nga biri oke nga nama mubalaba bali oke kubanga bwe busobozi obwalingawo mu kiseera ekyo nga gwe omuntu yenna gw'olinawo yoyo gw'osobola era naawe ye gwe gwasanzeewo kati omulembe emirembe ne gijja nga gikyuka omuntu n'atandika okufuna ku kasente notandika okufuna kasente ne vali ya sente negenda ng'esalika sente ne zeeyongera ebyetaago bya sente ne bikula you get kati n'osanga abafunye sente kubanga ffenna by then twakulira mu mbeera etaali nnungi ffe emirembe gye twazaalibwamu gyali gya nsambagere okusinziira ne ku bukulembeze kati generation eno yo y'abavumbuzi bavumbula you get y'abavumbuzi mutwononedde n'ebintu ebyokulya ebyokunywa simanyi kipooli juzi nalaba waneno kasuku ng'alina omwami gwaleese ng'aga nti kati kipooli
nze nali musajja muli wa kipooli kati sikyakirya kubanga kikola mirimu mirala musajja yagamba bakiteeka eno nti omwana nakomba tegati baddaali tugiri kuki kati guno omulembe baanamu abawala mukoze omulimu munene nnyo okupaaluusa abasajja b'abakazi bano abakulu mugenda kulogwa kati nze nakivuddeko basooka mu bisigwa nju kimbu n'okuvaako ogwo nengwesonyiwa era bwe nagugula ne guyingiramu obuwuka bwonna nengwesiiga bwe nti embeera nga ngwakugira nkunoonye kwata ekipooli n'ekikusiiga bwe nobeera ng'omugaati mbunaakulya era ennaku zino bakazi be bali abasajja tewakyali musajja ali omukazi musajja akubira n'omukazi simu n'agamba nga oli wanja akulyamu you get kati bakazi be balya kati abakazi be balya kati ne mujja mukwata ffe abasajja ab'omugye ensanvu ne mutwonoonera obufumbo bakazi baffe tebakyatambula you get tuzadde abaana bakazi baffe ne batujjako laavu ne bagiza ku baana bafokasinga ku nkula y'abaana okulaba abaana bwe banaasoma batambudde batya mu nsi kati ffe ne tujja n'ogwa ku mwana w'omuntu omuto n'aleeta ebintu eby'omu kipooli simanyi mubisi gwanjuki abasajja b'abantu mubalabula kati buli kyengezezaako mugenze simanyi ku Nutella yogati yenna mumuyiwa ku bantu ne mukola abasajja b'abandi ebintu abasajja ne bagwa eddalu kati bakyali musajja ategeera nga wejo myaka no kati kino kyayiseewo kati ng'onyumiza mukyalo ndamugamba manye tugezeeko kano anti kati oleesa obuyombo olutagenda koma tabitegeera ebyo leta ka movie ale gwe funa yogurt omusiige kati akubye enduulu ate bati bino ate biki bino wabijjeewa oli mukaba walazeewa nga temumalidde mu kyaki wa musumba temugenze mu bazadde ngagera mu kansoli yalese ebintu eby'obuseegu kati abasajja kabadduke luno kabadduke ku lw'abaanamu abaanamu abato naye osobola kutegeera otya omuntu akwetaaga nga byaddala kyenjagala omumanya mweno generation si buli bantu nti bonna bali crazy nti bonna babi mulimu ababi n'abalungi you just need to be careful era bw'oba onoonya omukyala nga waakuwasa nga naawe omukyala onoonya musajja nga waakufumbirwa let all your 5 senses be alert bw'oba osobola gattako n'ey'omukaaga ate mukama yagituwa you get osobola okwetegereza obulungi omusajja waliwo omuwala eyankwasizza ennaku omusajja yajja n'amuteeka mu laavu n'amupeeka laavu ey'akaleekereeke amugulidde ebimuli eby'okumuukumu amuliisizza kafe javaazi ez'okumuukumu mu wiiki egi n'amugamba njagala kukyala wammwe n'agenda n'agulayo obuntuntu obutonotono ne bagenda bwe bagenda ewaabwe w'omukyala w'omuwala baali beesobola ne bakola ekintu nga kiri wonderful nga kiri colorful nga kirungi n'agenda omuvubuka n'afuna bannaawo 3 4 6 nenga bonna bafere nenga yabadde amubribinga with these quick things okitegeera bwe bagendayo ne batuuka after 3 days omuvubuka n'agamba omuwala yalina apartment ye n'amugamba mpa ku bisumuluzo ngenda kusigala wano ngenda kukola sigenda kukola leero naye mbale nja kusigala wano njire nga nkoze eki nga neebase ate mwamaze okukyala ate tobimuwa ebisumuluzo omuwala nga akwata ebisumuluzo bya apartment ye ng'abiwa kabaa you get kati omuwala yagenza okudda okuva ku mulimu okukola nga mugayi yaleese emmotoka n'atika ebintu byonna ebyomunju byonna n'abitwala omuwala yali yakava ku university akoze obusente bwe busooka bazadde be bamuyambyeko apanze apartment ye ya mulembe ennyo erimu ebintu bye ebyebbeeyi gayi n'abitwala byonna nakati bamunoonya nabirabye kyekino kyendi mu bagamba nti mubeere beegendereza si buli ekishayininga nti golodi you need time to study someone kyekiri kyenkugambye you need to date several times as the guy puts in as you also put in to a certain point
contribute to a husband that you want to be with. I want to contribute what words, Time, right? Words and time. Kati Not my money. Kambabulire. Men never give money to someone's daughter who has never contributed for the money to be in your wallet. Towanga mwana wa muntu wa buwala sente. Atakuyambangako kuteeka sente ezo mu nsawo yo. Atenga yakanfuna ateka ati nzira namuyambanga but yawo kuteeka okufuna sente. Bwe baba baakakufuna sooka otegeera omusajja ono sente azijjawa. Kubanga ojja kudeetinga omuntu omubbi nga tomanyi. Ate okitegedde ate mwe mubateekateeka ne ku status. Kati poliisi gwe kuno egenda kuno. Ate kati gwe osobola okwegaana bajjo saawa zino ng'ensi ebamanyi mwenna. Ensi ebamanyi. Bwe baba banoonya bajjo banoonya gwe. Bwe tuba twagala gwe tunoonya bajjo. Ennaku zino muna bagamba mbuno oli wa bajjo. Bw'oba obuze naye tunoonya bajjo. Bwe mutyo bwe mulya ssente ze era bannanga alina ku simu ya bajjo agimpe. Bajjo oba olaba nnoonyaako nkubira nkuwa amagezi nze mmanyi engeri yokka ey'okutuusiza ono Dodo mu nju yo. Tewali amutegeera kusinga wakati nze ninawe mukwata ne mukwata layini ne mugaa twabike. Kati we twabika n'atuuka n'atomera ekisenge. N'agamba kati tukoze tutya. Kati awo bajjo waabaawo mugamba wa sikaati. Okola bukozi oti. Anti sikaati ekuyambako etegeera ebanga kanzu kyova olaba sizambala. Bakutegule. Naku zino kati abaami n'abakyala nabo bategula. Kati kyova olaba omulembe gwakufubutuka. Kati abakazi be tubadde nabo mu maka gaffe ab'omu gy'ensanvu egy'ekinaana nabo bafuuse balalu. Bafunyeyo balinayo bu side pieces. Balaluse lunaate. Omukolera ne anti ate kati sente ze tunoonya. Obudde bwe tulinawo bwe butonotono. Kati olw'okuba nti naffe ab'ekipooli baatututte. N'abayogati ogambye n'ebirala biki mubisi gwa njuki. Kati baatututte. Kati nabo beebuuza kiki kye sikoze. Kiki kye sikoze. Ab'ekipooli kye bakola. Waliwo wanangambye mbu bakiteeka wa bwagaye bakiteeka ku muzindaalo. Nze simanyi nange nalabye wano gundi kasuku nga yalina omulenzi naye kati ate ekipooli ate baŋŋambye mbu ekyo kati biwero era gweoba obadde ku kipooli oli ku bikadde ebyo ekyo kyaggwako kati bali ku kibala kiri eyo kiva Italy eyo bakiyita Nutella nakyo bakikola kikokonaati era ku mugaati kibeera kikokonaati bata bwe kityo ekyo weebale nnyo kati ekyo wangi maama kati emboli nga yakukutteko nga weesiize ekyo newoba ku university akuweerera paka lumala kati si gwe ayagala akakadde mutuuse okutunza abantu ebintu baŋŋambye kiri era bannange njagala okuwa abakazi abafumbo mwenna ng'oyagala obufumbo ku ssaawa zino mu mulembe guno nti muneegula ekipooli nedda sooka weesonyiwe essimu ya bbaawo bannange temukwata mu vulya mindi essimu y'omusajja vulya mindi ennaku zino evulya mindi olimanyi wali okutteko mu vulya mindi erikwasimuza liringa munyale gukuteeka mu bbwa oyogera sente gye ziri newoba tonnazibba weewaayiriza omunyala ogumanyi omunyala bino ebintu ebiera mu ffumbiro ebyekwata biti omukka smoke egenda neyekwata bweti mu ffumbiro nevaayo ebintu ebyo ebiddugavu ebyo ebikwata ebyo ne babiyenga mu mazzi ne babikuyiwa mu bbwa ng'olina ebbwa ojja kwogera sente gye ziri nga wakutte ku kintu naye baba bakubuuza mundu nga togikwatangako ojja kwewaayiriza ogambe njirina omunyale nga bagukutadde mu bbwa oyinza n'okugamba sente nazikutteko zirina mu banka nga tolina n'akawunti mu banka ng'oyagala kuwozaawoza ku ki ku bulumi
kati ze simu z'abasajja muziviireko ddala bakyala baffe mutuyambe. Naye ate nga tetunnaba nagenda ku ebyo byonna bakazi mmwe musooke mwebuuze nga nammwe temunnaba kupaala n'abasajja mpaala gye bapaalamu. Kubanga gwe omukazi yenna ali eyo ng'otulaba togenda kukeera ku makya lunaku lumu ofuuke musajja. Okubeera omukyala si ranka, okubeera omukyala si kusoma nnyo, okubeera omukyala si kifo mwoli ku mulimu gw'okola. Okubeera omusajja omukyala kubeera wansi wa mwami, tokola bintu bya kusindana na musajja kubanga tojja kumusobola. First of all, if abasajja tuli gundi, how do I say it, nkyogere ntya, tuli tetwagaliza by nature, tuli selfish. Fa abasajja tuli selfish by nature. Tosobola kukyusa. We want always to be on top. We want always nga batuvunamira. Kati omusajja owasaawa zino abamu bambi mutusaasire ekibaddusa ku bakazi baabwe waka. Olusi ne bagenda ku buno obwana obuto. Nze nina omusajja mukwano gwange nkimanyi ajja kulaba eno show. Yagulidde omuwala ennyumba ennajeeraawo. Wangi omuwala yamugulidde ennyumba n'amuwa ne kawundo weetyo nungi. Naye nga mukwano gwange nnyo manya agenda kulaba eno. Sina kipooli, sina yogati, tewali. Ne mubuuza lwaki wakoze bwoti ne bwoti ku mukono omuwala bw'ati. Naŋŋamba nkubuulire inginiya, amakaago ogalaba, mbeera mu makaago naye ng'ate nafuuka ng'omukozi waamu, nafuuka ng'omukozi ewaka. Ojja n'ogula ebintu n'obiteeka mu mmotoka n'obituusa ewaka n'opaakinga nga sikaali yaguddewo, ebintu n'ova nabyo mu mmotoka n'obitwala mu sinki, mu ffumbiro n'ogenda n'onaaba, n'ova mu kunaaba n'odda mu ddiiro ng'amata gali mu sabbuuni, ebyennyanja biri mu nnyama n'obijjamu, ate gwe kennyini era n'obiteeka mu ki. Naye ng'omukyala n'abaana bonna abawala baalina okuli n'abamaze university balaba TV, abaana bali ku PlayStation. Mama wawe tabafaako, tafaayo kutegeera kikyo. Maybe bajjidde mu playtime time. Nagamba nti nze maze emyaka 10 tebangambangako kulikayo. Abantu obasanga bali ku byabwe. Nze tebangambangako kintu kyonna. I am not appreciated. You get? Kati nangamba nze kyanguzisiza omuwala oyo ennyumba, mbeerayo na misana, n'okusulayo sisulayo. Sulaka sisulangako bweru. Nangamba naye omuwala oyo namusanga na ku mukolo ne tutuula ffenna mu mbaga eyo ku lowa kololo. Naga nti bwe twatuula ffenna naaba nga nfaako nnyo, anfunira ebyokulyawo biki oba kye bayita okwetega ennaku zino nga naawe olabye omuntu alaliko obulungi something. Naga nti kati nali nina kyemisinza awo n'akimpa ne tunyumyamu awo nga muntu mulungi ne tuwanyisiganya amasimu naye saalina kirowoozo kyakumwagala. Naŋŋamba naye in the wrong run ono mwala yatandika okumpeerezanga message 3 times a day ng'agenda ku makya nampeereza akagambo kamu good morning just like that. Ku ssaawa 7 oba 8 nambuuza have you gotten lunch, how is your day going, just like that. Kawungezi namuweereza message namugamba have a good night as a friend. Kati ono guy natandika okubeera nga asikirizibwa ono omuwala ng'ebintu byalaba aludde ebbanga ddene nga tali receivingangako. Kati omuwala ono n'atandika okuattractinga omusajja. Kati omusajja yes ate kati oli waka yali ku mulimu gwe tokoze tokola lemise tokola kuba kati njogera ku bakyala abakulu abali ewaka mu maka abazadde abasajja kyekibaddusa ewaka byebino ebintu byenjogerako kyekiddusa abasajja ewaka byebino ebintu omukazi okimanyi nti abakazi bangi bali waneeno nti omusajja yanzirukako, omusajja yandeka mu nnyumba, omusajja yagenda teyadda, omusajja yakola biki.
Communication is part of your contribution in your marriage. Unless if there is something maybe lwaki olina kukubira musajja simu nti amasanyalaze gaweddeko nti jangu n'ebyokulya nti tuwe sukaali nti leeta kino. Ono omusajja si roboti, tewateeka waka roboti. Muleke kutufuga. These are some of the things ebitwala abasajja kwaba abawala. Kati ono guy yapangisiriza omuwala ennyumba n'amugulira emmotoka naye bwe namubuuziza omanyi kye yaŋŋambye omuwala ono ye muwala yekka gwe nayagala nga sigenderedde. In fact, by the way, abasajja abakulu mu basaasire tebenda by choice, benda by default. Omusajja yeekanga agudde mu mukwano n'omuntu omulala eyo nga teyakimanyaako era nga teyakyagala, bakikola by default. Kati mwe ne mutugamba nga bwe tuli abenzi, abasajja benzi, nga tera mwerabidde nti tewaliwo agenda kujjawo bwenzi. Kubanga ebintu gye bikomye okubeera ebyebbeeyi buli kimu kigenze kirinnya. Abawala ennaku zino ne bafuuka ab'ebbeeyi n'abakazi ennaku zino ne bafuuka ab'ebbeeyi. Kati omusajja oyo atasobola eno bbeeyi yaddukira mu bamalaaya. Kyova olaba buli lwe bagezaako gamba nti bamalaaya bave ku nguudo ng'ensi egwamu akatabanguko. Kubanga be bayimirizaawo ate bano abatasobola mmwe. Ate it is a one off. Gugwa wanu. Si bino simanyi mpereza akakadde buli wiiki simanyi biki. Okitegedde? So buli kimu kirina omugaso at a time. Kyova olaba eno ensi tulina ogitambuliramu nga bweri. N'ogamba n'ombuulira nti munnange omanyi kali kakendedde mulaano oyo gwawaana gwagulidde ennyumba ekiseera nga naye takyamuweereza message. Kafeedinge naye omusajja ali revealed for this time, ali appreciated within this time. Yet afuddeeyo because beauty fades after time. Abasajja bingi be bamisinga n'okuba naaginga no bakontrolinga. Abasajja tebaagala bakontrolinga. Lwaki olunda omusajja ndi fakitole? Am I a project for you to manage me? But naturally we are. Men need women. Anti kati abasajja kabadduke kabagende mu baana abato abavumbuza ab'ekipooli n'ebirala byonna bwe bityo bo kabadduke. Kubanga ekisooka teriyo musajja ayagala kukola luyombo waka ng'abaana be weebali. Okay. Ate ebintu bino biprolonginga paka mu 50 years era wrangles wezit oba marriage affairs ziri mu age bracket between 45 years 60, because age emyaka omusajja wabeerera ewaka ng'aliwo kulwa abaana be nga tayagala abaana be bakule nga bali fatherless, naye age emyaka giri mu pressure tagambika, because me am above that. I know what I'm talking about. Jirimu pressure tagambika. Ero je wegendereze emyaka between 45 55 omusajja wa merere envi. Era you get wakandukira n'abeeranga omuguwa. Sawa zino omusajja abavubuka n'abennaku zina aweza myaka 35 nga yawasiza kwa 25 oba 3. N'omusanga nga yenna alinga oluguudo lw'ettaka gavumenti lwekafaako. Togamba nti ffe no ng'akanduse ng'akaddiye nza mabavu 40 naye bw'ontunuulira n'otunuulira n'oyo Eric waawo kiraba namwe obweddamu n'egomba tubadde tuyingira wano ono era naye aŋŋambye kyekimpuula ekyo kwejjako stress ezo kyekiri kyenkugambye. Sirina pressure ya ssente mbugundi ankubidde simanyi biki. Kyenjagala nkimanyi at a given time. Basajja bannange bwenna abali eyo bw'oba oyagala okukula n'emirembe okaddiwe n'emirembe mwewale relationships ne marriage ez'okupampingamu ssente. Muve ku bakazi abali depressed, bano ba Bina, bano ba Dodo, bali mu suffocating and depression zaabwe n'ebizibu ebirala. You are going to get into that very depression mufe.
ojja fiira bwerere we cancel in Jesus No. name. Cancel. Sina gyegenda kufiira. nongamba abasajja